Ngatempo omuntu omulala emitwalo 10 genda ku simu yo kati nyiga star 2 3 8 star 10 hash nyiga okay star 2 3 8 star 10 hash mbwatula nyinda gwe no mbwatule mbwatudde bw'ofuna afwangudde abwatudde bingo ng'omumpa ate ekyo nakyo nga nkiyita olunaku tujja kubanga tuddamu olunaku olw'enkya onyiga bunyizi star 238 star 10 hash star 238 star 10 hash bwatula kati ate wewangule emitwalo 10 owa tekiniko bw'obanga ofunye omuwanguzi mumpeereze wano ku mpewo tusobole kubanga tawo tuvaawo star 238 star 10 hash ng'obwatula bingo teyitamu kale omuwanguzi asembyayo enamba y'essimu asembyayo 996 asembyayo 996 naye essimu yo teyita mulozo ozannya ate essimu neevaako naye genda maaso era nga te obwazannya okwatula bingo kansona olukoluvanyuma lw'okumu kubanga agenda okwewandiisa yanyigidde ddala wallahi tabatya agenda nabbaloopa sooka ompese bugwa mu dakika zino ezisigaddeyo ate atuwe update eyo. Kale wabale nnyo Hafi wabale nnyo Simon nawe atugoberera ku BBS Final okusinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nze Sulaiman Sobugwawo era nga akadde kano nkuweereza nsinzira buterevu wano ebwayise ate munaye ekigwira ddala mu Kawempe jjukira nti olunaku olw'enkya bannakawempe ey'omu Mambuko ba Kawempe North ate munaye bagenda babakuba ate munaye akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka agenda okubanga bakiikira mu Parliament nga ddambigere by'omugenzi kati Muhammad Segirinya ate munaye nyawe okugamba nti campaign buli omu abadde nga awaga buli omu abadde nga akuyega abantu buli omu abadde nga batuukirira era olunaku olw'eggulo twalabe President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azzeeyo ekoma mboga ate nga mukadde kekamu twalabe ne President wa Uganda ate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga naye agenza okukuyegera Nambi Hajat ate Hajat Nambi Farida akutte kadi oba bendera ya NRM njagala okubanga negatta kuba nakawempe okwogeramu oko nabo campaign zino zatambudde zitya era mwenga bannakawempe mulaba byatambudde bitya kiki ekyentaga okuterezaamu okubya kakyuka ebyokulonda byatambudde bitagwa n'erinnya erinnya n'eddoboozi nze Robert Muteesaasira njagala nsooka ensabe abannakawempe kuba tuli mu mipiira gya Kago Cup Saturday okutweyungako ekawempe ku 5 bannakawempe mujje tugenda kuba tukyaza eggombera ly'ekira Ssaabaddu nga nzira ku nsonga ya campaign ekituufu kyo eno gavumenti kyesiga kyegenda okukungula buli wonaasiga obukyayi mu kalulu era ojja kukakkana nga oluuzinga kuba campaign omu oba omuntu omu eyeesimbyewo cabinet omukuba emiggo ng'omugaana okukampeininga ne bazze nabo bonna nobakuba emiggo nobatiisatiisa kabonero kabi nnyo nnyo ate omulala ye n'omuleka n'ayina n'akola n'ebyayagala ng'ovudde ne ku ekyo n'okukwata n'essente za gavumenti zonna n'ozikozesa nga bw'oyagala kibi nnyo nnyo era kiraga obutali bwerufu President Museveni ng'azze wano eno mu ggwanga nga alwana yayogere ku nsonga ya demokrasiya sinsa demokrasiya weyolekera wantu wonna ate tuba nga tusaba demokrasiya yoyoleke tulina okubeera nga tukola ebyenyini demokrasi bekola ki beyeetaaga okuleka bakandidate expressinga nga bwe baagala nga banoonya akalulu nnyo njagala okubanga ate nfunayo omuntu omulala omu nga naye munnakawempe wasiza otya gwani erinnya tutunulye campaign mu kitundu kyammwe campaign zibadde zitira mu muzemu kyanga bannakawempe amanya ne nsanyusa balaba aba BBS TV ya Buganda ey'obujjajja mwebale kujja tukyalirako nga bannakawempe amanya n'eddoboozi Kabuye Fred Sande mpazi nze kyendaba nga tuzze ku mulamwa ogw'okulonda kw'ekawempe ensonga z'ekawempe ze naalibadde endowooza zaalibadde zikolebwako bannakawempe bokka kubanga ndaba abakulembeze abasinga obungi bakandidate abasinga obungi
basombye abantu bajje banayiro kugeza nga baganda baffe aba NUP obwedda basomba abantu nga babaleeta okukola ki era okugenda okukakala bafundikidde bakosezza abantu b'omu kitala okugeza abaana ne meya depo meya ali meya w'Entebe Kayanja bamubbiyeko essimu ne baganda baffe aba NRM be batandika ekintu ekyo ekyokusomba abantu bajje banayira ne bajja mulale zaaki z'ebitundu ekyo balaba ebyobufuzi by'e Kawempe bikyali byonoonefu kati n'olwekyo nze mbadde nsaba bwe kubanga kyekituufu tudde ku mulamwa gw'okulonda omutuufu abantu abatali balonzi ba mu kitundu baleke ng'obajja ebonayo ekola ki obaleeta mu bitundu gye batakola ki gye batabeera amanya n'eddoboozi sigadde ndikabuleka stand Ssaabasajja Kabaka awangaale sijja kusukka waawo nze Sulaiman Ssebuggwawo okkiriza twongere okusakira ate ebintu ebyenjawulo olwaleero ku Twitter ate munnamateeka Erias Yumba Zinalukola agenda kuba ng'ateekamu omusango ng'avunaana bonna bonna abamu ku bo okumukolako effujjo bwe yali anoonya akalulu e Kawempe. Ebisingako ebyo tugenda batubikwa mu peeza zaffe eziddako ku ssaawa 6:30 wali amawulire gye tubadde ku ssaawa 1 amawulire gambuuze ne ku ssaawa 4 amawulire ageesirika. Nze Sulaiman Ssebuggwawo ndi Robert Kalemera okutuusako ebifaananyi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kati enkya kulonda tunaakola olina amagezi agamala okubaganya ensonga z'ebyokulonda. Nina Sumulula ewagiddwa Victory School of Beauty and Hospital